Omwaka oguwedde 2025 abayizi abaatula ekibiina ekyomusanvu baali emitwalo 81 mu 783 nga bano baali bangi boogeragiranya n'emitwalo 79 mwaka 744 abaatula omwaka 2024 ekitegeeza nti abayizi beeyongera n'ebitundu 2.6 ku buli 100 ku bayizi bano emitwalo 389 nga bakola ebitundu 47.6 ku buli 10 balenzi ate ng'emitwalo 42.3 nga bakola ebitundu 52.4 ku buli 10 baali bawala ekiraga nti ne ku mulundi guno abawala baali bangi okusinga ku balenzi nga bwe guze gubeera emyaka egiyise. Release the 2025 primary living examination results. Olwaleero ebyava mu bibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu bifulumiziddwa minisita by'enjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni ng'ali wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki National Examinations Board UNEB era ebifulumiziddwa biraze nti abayizi emitwalo 73 bafunye obubonero obubasobozesa okweyongerayo ku mutendera oguddako ogwa secondary oba okusoma ebyemikono. Ssentebe w'ekitongole ki UNEB Professor Celestino Obuwa ategeezezza nti waliwo okusomoozebwa kungi mu kutwala ebibuuzo okubituusa ku bayizi abali mu disitulikiti ezirimu enguudo embi nga n'entindo zaamenyeka. And the state of the roads during this period have made the cost of the field conduct of the examination to rise appreciably. The board has indicated the need for extra funding in its budget framework paper. Obuwa ategeezezza nti omuwendo gw'abayizi abamalako ekyomusanvu gusanyusa kyokera wakyaliwo okusomoozebwa kw'abo batamalako omutendera guno ng'omwaka ogwedde ebibuuzo byatuuka okutuulibwa ng'abayizi 1,507 abaali bakola ekitundu 1.3 ku buli 10 tebalabikako era Obuwa asabye akakiiko akaateekebwawo okunoonyereza kuwa abayizi bano gye basibira okufulumya bye kaazuula. Any dropout is a cause for concern. Ekitongole ki UNEB kyagala kukyusa mu ngeri gye kigabamu obubonero eri abayizi kubanga kyakizuula nti amasomero gafa nnyo ku ky'okufunisa abayizi baago obubonero obuna era akadde konna kyakwanjula alipoota eri minisita Janet Museveni ku ngeri gye kigenda okugabangamu obubonero mu ngeri eyawukana ku eyo ebaddewo. In 2021, the board presented to you a proposal to change the reporting of the results of PLE to get rid of the aggregates. You supported this proposal. Mama, I now pray that you allow the board to reintroduce this proposal. Abayizi abaatula ebibuuzo basinga kuyita nnyo oluzungu kyokka ku baana abawala be basinga okulukola obulungi ate ng'abalenzi bangi lukyabazannya kyokka nti bo beerisankuli bwe kyatuuka kuyita saayansi okubala n'ebyafaayo ba SST. Abayizi abalenzi bakoze bulungi nnyo bwe kituuka kufuna obubonero obuna okusinga abawala era bo abalenzi abafunye obubonero 7 okutuuka ku 9 babadde batono ddala. Ku bayizi abasoba 800 abaatula ebibuuzo abawerera ddala emitwalo 778 nga bakola ebitundu 9.5 ku buli 10 bagudde n'enkoona n'enywa era nti omuwendo guno munene nnyo boogeragiranya n'abagwa mu 2024 abaali emitwalo 6,251 abaali bakola ebitundu 8.2 ku buli 10 era akulira UNEB Dan Nokula Kyodonga agamba omuwendo guno gweraliikiriza. Abayizi abafunye eddiwano okwetoloola eggwanga babadde emitwalo 9,199 nga bakola ebitundu 11.39 ku buli 10 nga bano beeyongedde n'omuwendo gw'abayizi 7,689 abafuna wano mu 2024. Akulira ekitongole ki UNEB Dan Nokula Kyodongo ategeezezza nti abayizi bangi bwe kyatuuka ku kigezo ky'ebyafaayo ba SST baakaluubirirwa nnyo okutaputa ebyo ebyali bibabuuziddwa n'okubiteeka mu nkola nga beesigamako ebyo bisomooza ebitundu mwe bawangaalira. Y'ensonga lwaki ekibuuzo kino kyabalemye okuyita obulungi. That candidates had difficulties in answering questions that required them to apply their knowledge in SST, particularly on issues that affect their community and issues that affect their country. Okukopa ebigezo nakyo kikyali kizibu ky'amaanyi era Daniel Odonga agamba abakulu b'amasomero bangi bongedde okwekubana n'abakungu ba UNEB wakati mu kubatiisatiisa ne bakopera abayizi baabwe ebibuuzo. Examination malpractice, Mama, has now taken a brazen form where scouts and invigilators are bribed or threatened with physical harm if they do not cooperate. A number of arrests have been made, and we are glad that as I speak now, some of them are already serving jail because they have been convicted and sentenced.
okukopa okusinga kwabadde nnyo mu disitulikiti okuli Kisolo, Kampala, Mukono, Namutumba, Kasanda, Buyende, Kaliro, ate nga mu disitulikiti ezimu okukopa gye kwali ennyo nga Kyenjojo, Kabalole ne Bundibujjo omuze guno gukendedde. Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni mu kwogera kwe ayozayozeza abayizi bonna abayise obulungi n'abasaba nti basobola n'okweyambisa omukisa ogw'okugenda okusoma ebyemikono. So this technical vocational education system is also a pathway that learners who complete primary 7 can pursue. The study duration in community polytechnics is 3 years, upon which the successful trainee is awarded a community polytechnic certificate that is equivalent to completion of O-level. Alabudde abasomesa abeebulankanya ku mirimu ne baviirako abayizi okugwa ebibuuzo n'abategeeza nti bwe baba tebaagala mulimu gwa kusomesa bagende bagezeeko emirimu emirala. Why should a teacher who's earning a monthly paycheck be absent for a whole month and no single parent in that school is making any noise or alarm about this? Teachers who continue to receive monthly paychecks from the taxpayers' money but are absent from duty must be asked to choose whether they want to remain in the public teaching service at all or altogether exit and use their skills elsewhere. Mu ngeri y'okubudaabuda abayizi abaagudde, minisita alabudde emikutu gy'amawulire n'abakulu b'amasomero obuteetantala kutimba obubonero bw'abayizi bwabwe bwe balaba nti baakoze bulungi nnyo. Okusunsula abayizi abagenda mu siniya esooka kwa kubeerawo nga 12 ne nga 13 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Olwo abayizi be bamu batandika okusoma ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu. Nze Ronald Kitanda, BBS Terefayina, wano mu State House e Nakasero. Kale